okwagala ensi yo tebalina kukikusomesa. Never. Please people wake up. Omuntu ozalibwa ng'oli munna Uganda, you were Ugandan. President Museveni yabadde ayogera abagenze ba presidency natandika okwogera history. Ne balowooza n'abagamba yes. Oba yabadde ludda Kenya oba yabadde wa. N'abagamba yes. Bwe temwagala kuwulira history nze temumpitanga. Because mwe mulaba chips na chicken. Temumanyi Uganda ezete okutuuka ku chips and chicken. Omuntu okwagala ensi yo era nze kinnanyamiza nnyo okulaba nga bavuma Uganda nga naawe otudde mu bavuma Uganda. Uganda eringa kino kubanga wafuna ka visa oli bweru oli Saudi Arabia ne werabya nti nyoko ne kitawo n'abaana bo bazadde bali wano ne bono fakalambo bagenda kaza you Uganda mulambo bebyo n'ekigambo mulambo n'ekiwagala zolo jobola njaganye bano baticha Olivia najjuko Olivia ba kavumeka bowa baagala Uganda nga bwe beyagala sebasa kindi abera mu tax pack analwanagana n'aba tax pack onayogerezaganya nayo no nayogera naye kyobata aba tax ochabala mukwekalakasa tubawereza mukwano gwaffe ne tubagamba muje bali ko Patrick walayo solo mukwekalakasa jemutusako Dr. Kigizo solo mukwekalakasa lwansonga ki Uganda bajagala bamusawo nakachwa akere sawa nze bajano nakachwa adija ngampeleza message gava mu kirudu wanu tune kizibu kinene Jennifer aibimo tonafuya nze lacyo banjaganye bigambo bya Katikiro ai saluti Katikiro agamba bwazalo mwana akola gwa muwerera nena agamba ati Buganda kutiko omwana yakola gwa muwerera nagamba Buganda ekyo kuzala omwana anatamanya nti munna Uganda nagamba Buganda kuntiko no twakuzabuza senkubuge Uganda okujaga tekikwata kukikusomesa kyakusomesa siki no Jennifer you were Ugandan you must abantu bagamba kikukakatako okakata ani okulya ngo ando lyagamba nti ndi Muganda don't do that ando agamba ati kati wegana reality ekiri ku reality abantu bakulembeza amawanga gaabwe gwe kyoyagala kibeere kyekyo naye abantu bagamba nze ni Muganda era bwayimba ekitiibwa kya Buganda n'okudigida national anthem bwetuuka n'asirika bwati tokirabanga kekyo Buganda ne Uganda byanjawulo anti kyekugamba ate kati Buganda twongedde okukka wansi tuyimba n'ennyimba z'ebika tugenda okukka wansi tulira kutumbula kya nationalism Uganda ne Buganda byanjawulo anti kyekugamba abantu bakimanyi ni Muganda tomulire n'abanyakole bagamba tomulire Uganda banna Uganda n'abasoga bagamba banna Uganda tetwandyagadde era bakimanyi Jennifer tebakimanyi senkubuge bakimanyi singa tebakimanyi singa tebali mu Uganda ne Buganda banjawulo mu Abaganda mwayagala kweta lusidiku na lugezigezi kwefula era n'omukyoli omusangalanze n'omukyoli era bwakulira bwakusanga oyogera Luganda Katonda atuyambe ekintu kimu ekyo nyongera okusaba Katonda tusaasire towanga Omuganda entebe towanga kyoyogera nga tugyetaaga towanga basenkubega bana entebe okufuga ku Uganda eno ati kati wulira mwafuga ennaku 3 wulira kyoze abantu baagala mawanga gaabwe okusinga bwe baagala Republic of Uganda mwene mubeerako olaba omuntu atte omuntu mu lwakukulya kika nawe ng'osobola abaana bo n'okola ekika not omuntu n'ogamba ndikomawera ndiwolera n'abaana bazikuba kimanyi nomwe nagenda luzira nja kudda olwo singa mufuna ntebe era abanyankola I salute you mbwenu n'enkiina ogamba kino ogu mweyagala ate mujoge kubanga basajja mmwe muli balungi nnyo era singa basajja mmwe abalina emmundu ezibali mu biwato ne munyoomege ne mutamina ne mudde wammwe singa Baganda be baziina nga ze zibasula mu biwato singa basula ne Barakisi namanga wala omwana wa Museveni oli muwooza ali Kasozi akulira buli mundu eri mu ggwanga muno singa mmwe singa abero awo ng'ayimbawo nogu ebyo mwekanga twabirabako mwali mulabye ekimu obukala bana mwayambalanga wano era nange gye ndi mweka mwabazonyere Museveni abajje mu lubaale omwavu mwasamiranga nga muli ampafu mwasamiranga nga batuma mpafu kati lubaale mwamukyusa mutuma amagi n'enkoko n'embuzi nziramu gye natandikidde n'onoddayo si Baganda bokka abantu baagala amawanga gaabwe Uganda ne Buganda byanjawulo nange nkiddamu ekyokwagala Uganda tebalina kikusomesa ekyo kya mu musaayi era kikakateko okulaba omuntu avuma Uganda n'olwanirawo kikakateko omuntu alimbira Uganda n'olwana you were Ugandan Uganda first Africa second tosobola kunsomesa kwagala Uganda never you never so nagende Dubai nabagambirawo Uganda is better than
Tona byongamba mbukwanda ebizimbe bingi bya Kenya. Yes, wadembe abye is not my country. You are you, they are them. Yes, I'm me. Yeah. I'm me. You a true patriot. Yes. Kakati atabala sibe bali. Zitebansomesa kwagala Uganda, nsomesa kwagala nsi yange. Katolo kubago mutulira. Toni ndagamba kagena sigala wano mu Uganda. Tugenda kumala. Awo tugenda kwatagana. Era naganye. Nange nganye. Abantu naddala Abaganda wano, Abanyankole, Abasoga, Abacholi. Bagala mawanga gaabwe okusiga bwe bagala Republic of Uganda. Okubasomesa ekyo kwagala Uganda kirina okusomesebwa era president yabagambye webale kulunda Mtezo togenda gaguza Abanyankole bagalina ogenda gaguza Omukyoli ojja ku nsingo libwere Uganda boyino jambala bagamba ndi eggwanga balina kiyiga of course no gwokyagala kyabuntu kyabuzalira n'okwagala ensi yo kyabuzalira n'okwagala ensi yo muve ku baana banjodde njagala bagwe eddalu munyonja gala mugwire ku bantu mwegwire ko eddalu mugende yo mufiireyo temudda bwoba ulanga Uganda nsimbi please get out of this country jiyekere fa bagirimu. From Kampala to Gulu, it means a lot. It means you're really leaders who love your country. You love Uganda, not Gulu. You love Uganda. All the way from the west, all the way from the east, all the way from central, and you're sitting in Gulu. Thank you so much for coming. Honorable members, the decision to hold parliamentary sitting in Uganda's traditional 4 regions is a strategy to bridge the gap between parliament and the people. It was a product of an elaborate cost-benefit analysis and attention to specific and varying nature of distinct realities affecting different regions of Uganda. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.